This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Mbadde ka interview kalungi mama Black Man wenno linga byakulya naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery kanekola delivery naye ndakola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo maye mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed afe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda kumunyamunyamu nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice kwetwala dakiika nga bbiri kati owa boda wo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyire okugiraba oti muwereyo erumenti yiino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul ansooke ngitwale ku delivery mukwano tugende boosi omutuusa bulungi oŋŋambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride. Woyinza okuteekerateekera ebiseera byebyo mu maaso essaala eddiddwamu Honest Asset Developers kampuni yeegulidde erinnya mu kutunda ettaka n'amayumba ekuleetedde ettaka ku nguudo ez'enjawulo eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala balina ettaka Essonde ne Misindye ku Namugongo Road ne Kiwenda ku Gayaza Road ku Entebbe Road balina Nakawuka Sisalutaba Express Highway ne Zil Phase 5 ate ku Hoima Road balina Nansana Bujuuko Koona Namasanga Mabombwe Phase 6 and 7 Kakiri Mwera Kakiri Magogo Nampunge ne Gobero Muguluka amasannyalaze n'amazzi weebiri ate ng'ettaka lyabwe lya kyapa jjukira balina n'enkola y'ekibanja mpola ate n'okulambula kwa bwereere Honest Asset Developers basangibwa Kampala ku Martin Road ku kizimbe kya Monkey Show Apartments okumanya ebisinga obakebereko ku mitimbagano gy'empuliziganya gyonna oba bakubireko ku noti 772 572 873 oba noti 7 572 873. Aliya luzungu kade kasuku tujikole sawa namba luzungu luzungu tugenda muzale kujere kutoka ntoko ndimbuzi ndempuno ababura babaddi abakyala wale somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa ina guno omuggo gwa Musa white star premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Yes, welcome to yet another edition of Kasuku Live. As usual, it is a Sunday, but a boring one. Tuli mu international break. So, emipiira teri, abantu bali awo batyo we batyo. Bali mu lutalo. Beboye.
twase motulano nenkuga nti tunaaba tugenda otandika nga Arsenal bagikubye yewedde Honorable Munyagwa n'awakana era bwe gwali Carabao Cup ne bayita muki mu ngalo kati tulinda babakube mu Champions League bakube mu FA batwale Premier League wabi si wabi lwakuba tiimu ya Liverpool bannaye oba ezannya biki nange simanyi naye nalabye musajja waabwe Mo Salah yasudde mu ttawulo n'agamba nti season eno mwakoma nina gwe nali naye ne mugamba nti Salah ajja genda mu America oba mu Bawalabu anonye ku sente era kale kigenda omulemesa okugenda e Saudi lutalo luno naye nga idea leyo ye destination ye gye yandibadde agendamu akuŋŋaanye ku nnyingi atuse emyaka egikuŋŋaanye nyingi Salah ali mu myaka 30 oba 5 omupiira oba okyaguyinako ng'oggyeko bano bakristiano abakiteekamu extra naye kati Salah omupiira akyaguzannyayo emyaka emirala nga 3-4 kwanze kati awo oba oyogera lukyayina twategera bya mupiira olinga President Museveni oyagala twogere ku Villa awo oba oyogera lukyayina Mandela yayitawo unopposed Villa inake yakola yasaba miliyoni 2 buli ayagala okwesembawo kuba president bwa Villa abasajja ne bajja ne bawaga omu yekka ye yatwalayo ssente ne fomu neze ndowooza kiba kirungi Kasuku tera nnyo gamba abantu nti bw'oba oyagala okufuuka manager olina okutegeera nti ekigambo kino kikola nnyo amakulu wano we kitandikira ku mane amazima gali nti manager w'ekintu kyenna alina okuba nga alinamu ku ssente oba oli manager wa muyimbi oba oli manager tiimu ya mupiira oteekeddwa okuba nga olinamu ku ssente era kati abateekawo kakaapu nti olina kuba nabweziti eba abatuufu kati ogenda managinga sports wa bbeeyi nnyo abasajja nga bakayemba kawoba tosobola bbaawo na bukadde 2 awo nga buli awo butudde kati tiimu y'omupiira obeera tolina kyotugamba now as usual art and culture tuba tuzze nina reviews ze neeyongera okufuna buli lunaku abantu bangamba Kasuku mugendere ddala mu maaso ekintu kyemukola kyekyo nga be nabagamba we are building we want to make sure eventually tugenda shifting set eno tugiveeko tuyingire podcast set ekintu kisobole okuba nga kitambula nadde njogerako ne mwami Kabushenga nga nyinyonnyola nti ekintu kyokola n'omwami oyo ku Sunday that's the way to go nangamba ate awo tovaawo kuba bino ebyawolokoso bijja tutuuka abantu as people grow older they babivaako naye wano ne mugamba okay fantastic nga tetunnagenda wala tulina okukimanya nti tulina abantu bangi mu Middle East awo ebigenda mu maaso bisobola okuba nga naffe tebinnatandika tukosa direct naye ku bantu betulina awo Kasuku okimanyi abantu tebannakigendeera nti tuli mu kusemberera lockdown ya ebyenfuna nga bwe twali mu ya covid tuli mu kusembera bw'otunuulira eggwanga nga Philippines baalangiridde state of emergency lw'amafuta kitegeeza olina obudde bw'otalina kusukka kutambula oyina wooteekeddwa okuba nekkomo ku nkozesa y'amafuta amawanga nga Japan gali mu kuteekateeka okujja oyiro mu refinery zaago akyasinze obungi kuva we baaziteekawo si mu refinery mu reserves okuba nga gajja gakole kigakole eri amawanga agatandise okuba nga restaurants zirinako masaawa 3-4 okusobola okulimitinga abantu engeri gye bakola ki gye batambulamu ojja tunulira Bungereza kati batandise ekintu ky'okuba nga baddamu okkaka abantu okukolera ewaka nga bwe yali covid luli nti luli kaali kawuka ku luno kafuta okitegeera kakitegeeza ebintu ebyatutuukako mu covid singa olutalo luli mu Middle East teruggwa bigenda tutuukako ki direct ne wano honorable minister Nankabirwa yagambye reserve tulinawo ennaku 21 kitegeeza tuweddeyo okitegeera kati lwaki tulina osaasira ennyo abantu baffe abali mu Middle East amawanga g'omu Middle East gatandise okwekyawa gatandise okwagala oyingira olutalo direct jjukira luli Iran ebadde ekuba ng'ekuba beesi za America mu mawanga ago kakati eggwanga nga Saudi Arabia lyakedde ku makya ne ligamba ambasada wa Iran va wano eggwanga nga erya Bahrain nabo baatuse ne bagamba bannaye tukooye olutalo wano Iraq yatuse ne gaaka tugenda bibakanga jjukira gano we gayingira direct kitegeeza nage egenda kubega kuba direct luli ebadde bakuba budroni bwa kisaazisaazi ebegenda batuuzaako ebyaddala ate ebegenda kuba ekonomi zaabo kitegeera kati eyo gye tulina abantu abangi nga bakola ki nga bakolera eyo so bw'oba olina omuntu ali mu Dubai mu Middle East awo
nga bulijjo w'omukubira omusaba kasente akuweerezeeyo kati mukubirenga n'omukeberako olaba oba akola ki ebintu bikambwe bebityeyo. yes embeera eri mu kwescalatinga bweti. Trump yakedde ku makya n'alimba abantu nti waliwo enteeseganya simala tubaddeyo point 15 kwe tulina osinziira bali ne babisambajja ne bagamba nedda ffe tetulina nteeseganya zonna olutalo luno tugenda dulwana paka tunagamba nti lukole ki lukome ne kati frustration bw'enaatandika amanga ne gabiyingira bagenda kutandika okubagana direct so bannayuganda abali awo mwebereremu naye naffe abali wano yes bw'ofunayo amafuta g'ogula teeka mu kadomola tereka ewaka kubanga kati gye tulaga mu maaso eyo yes nga kigenda kuba kikambwe kigenda bakiralamu ebyaddala kitegeeza guno omwaka kuba ate 2026 projection z'aba economists bali bagamba nti 2026-27 economy y'ensi ejja kuba recovering from covid kale ate tuzzeemu olutalo ndowooza z'ensonga ezimu waki Trump ayagala luggwe bamugamba ndowooza kati olaba byoleese bingi anti banne bitandise okubatama bano jjukira babadde bajja sente nnyingi mu middle nalabyeko ambasada wa Iran mu UN ng'agamba bannaayi mutugaana okukola missile zaffe naye ffe budget yaffe ya defense eri biliyoni 15 naye mmwe abantu abatwetoolodde ebyokulwanisa bye mubaguze omwaka biri mu triliyoni 15 kitegeeza ffe tukozesa 10% y'abali kati mmwe mwagala musigale nga muguza bali ate nga ffe tetukola nejjukira Saddam Hussein bwe yatulumba buli omu yamuwa ebyokulwanisa eby'amanyi naye ffe teri yatuwa ne mumuleka n'atukuba omukka ogw'obutwa emyaka 8 nga teri anyega naga nti ye kennyini yagenda ewa akulira UN Security Council namugaa Saddam atukuba omukka gwaki gw'obutwa teri yafaayo kakati zino misayiro ze bali mu kukola nabo ye security yaabo kuba bali bagamba nti olutalo okuggwa Iran erina okuteeka wansi intention z'okukola nuclear naga ekyo tetukiriiko erina okulekeraawo okukola misayiro baga ekyo tekisobola kirekeraawo kate mabegakawo babalagako nti balina ne misayiro esobola okuba mu miles 10,000 kitegeeza esobola otuuka mu Europe okitegeera kakati bakulaga nti eno ye defense naffe gye tukola ki gye tuyina tubadde nga tulwana Kasuku ebimu ku bintu ebisinga okutiisa mu nsi z'entalo oli kasitaaba ng'agenda kulwana lutalo lwa ddiini olutalo lwa mawanga oba olutalo olukwatagana n'ekintu kye bayita existential threat olutalo nga lutiisatiisa okubeerawo kwa Uganda mu East Africa ennwana gyerulwana eba yakufa na kuwona buli kimu ekijja era buli kimu esobola okukikola kuba erina okusurvivinga yes so as long as Iran ekkiriza nti eri mu kulwana existential threat kitegeeza egenda kulwana ki paka okitegeera kati bano baselebratinga nti olutalo lutandise bakubya Ayatola smart wedde kyebeerabira kiri kimu Kasuku Ayatola si president wa Iran Ayatola kitiibwa kya mukulembeze wanzikiriza era yaba mulonda baba bamozere clerics basukka ne mu Iran buli musiraamu omushiya abakkiririza moyo kiringa bonoga nti tukubye papa olutalo lukole ki lugwe nomaliza ngo kikoze kingo kyeskaletizo kitegeera ne kati ensi tulina kusabira nsabire kubanga ekyo bwe kiva mu ngalo ne kisukkaawo twalabye nowe Uganda agamba yagateekayo ku misayiro zitaase asajja abo baka baagala tuleetera bizibu CDF ayagala tukubya CDF ayagala tukubya naye so awe ensi weeri kaseera kano naye regardless kitegeeza we are headed for very hard times mu maaso awo if a solution is not found earlier nakati sinabyo willingness ya Trump ali willing okwogera lwakuba ndowooza be yeesibako tebaagala kwogera ati problem eriwo eti Kasuku abantu abadde batagoberera bintu bino mu June omwaka oguwedde Iran yajja ku mmeeza bateese ku byakulwanisa uranium nuclear gwe bagamba ali enriched bamugyewo baba bali wakati mu nteeseganya Israeli nebakuba ekyavaako olutalo lwasooka mu June olw'ennaku 10 Israeli bagikuba ennyo neekaaba nedduka ewa Trump ne basaba basiizinge fire ne bagaa tuddeyo ku mmeeza tuteeseganye kakati bali ku mmeeza bali mu kuteeseganya Iran etandise n'okukkiriza abakuliramu enteeseganya batandise n'okugamba nti tulaba future y'okubanga enteeseganya zinaakola America yo bwesembeza amaato bwesembeza amagye mu Middle East wakati mu nteeseganya ku lunaku lwe bagamba nti kirabika tunaatera okusembera ddi jukira enteeseganya zaatandika nti beetunula mu maaso bali babeera eri bano ne babeera eri kati omulundi ne gwe basooka okubeera mu lumu yemu nga beetunuulidde enkeera Isirayiri neekuba n'Amerika n'etandika okukuba kati egyo giba emirundi egi ng'omusajja omuyise ku mmeeza muteese n'omukuba wakati mu nteeseganya
Chovola kati bakugamba we don't believe in American diplomacy. Kubanga abawaati gumaza bo betegeke bakoleki batukube. So kati awo kitegeeza Iran omuntu alina okugikakasa okudda ku mmeeza alina kubeera muntu bekkiririzamu either China oba Russia. Awatali ekyo tesobola kukkiriza mu America kuddamu nteeseganya ng'ate enteeseganya za mirundi egi Kasuku ne woobeera ggwe. Tuteesa ogamba tuteesa ate tuba tulina n'okubongo. So naye baganda affe abali eyo mu Asia, Middle East tubasaasira. Nina musajja wange yangamba wiiki eri nti akomawo. Simanyi ba wiiki eno yatuuse. Kamala olaba ayinza okuba yampeereza message. Manyi na WhatsApp message 2,000. maze ebbanga nga sizikewe tannaba. Alabika okuba agenda tuuka butuusi ali Abu Dhabi awo naye yaŋŋamba wooteeri n'abantu temuli. Okitegeera nkalu, wooteeri nkalu. Buli kimu kikalu mu Middle East. Okutuuka ku point nti wooteeri ey'amaanyi bagigabira ku $2. Naye era abantu tebabalaba. Abasajja babadde bazimbye Middle East. Babadde bagizimbye. Nga ba businessman baritayariza okuva mu Europe okuva mu America ng'eri safe. Nalaba Steve Harvey yagendayo ng'agamba nti for the first time yatambula ku street nga tatunula mabega. Omanyi abaddugavu abakulidde mu America eyo nabo balina challenges ezaawo. Kati yagamba abeera mu Dubai asobola omusajja akwatako ekisumuzo kya Rolls Royce n'akiteekako n'agenda mu gym n'akabeza ssaawa ze 2 n'adda n'akijjako n'asimbula n'agenda. Ogezaako kulaga how secure it is. Ne bazimba empire ey'ebyobulambuzi ekyasinze nga buli mulambuzi ayagala kugenda awo. Kasuku omanyi ekitegeeza ku natural resources ne game reserves ze tuyina okubanga area ye tusinga abalambuzi 100 times million times. Kitegeeza babalanze ne bakuwa perception nti tuyinza obbanga tetubiyina amazike bagayina mu bibumbe naye nga abantu bakola ki bagendayo. Kitegeera kakikulaga commitment y'okulanga gye tutera okugamba wano abantu nti imagine Kasuku singa twali twatandika dde ekintu Minister of Foreign Affairs kyeri mu kukola kati ekyo positioninga Uganda kubanga abalina ssente bo tebazikiza n'okukyakala kati bakyakala. Kenya ziri mu kufuna amanga gali ge positioning edda. Olwaleero twandibadde tulina fuloko y'abalambuzi abantu abalina ssente abazo spendingira wano ne famire z'Abawarabu engagga nga ziri muno mwe ziri okuliira okuliira ssente. Okitegeera naye tetwakikola nekitegeeza nti tulina okuyigira mu kino ng'eggwanga. Next time tutandika okuplanninga better bwe twogera ku nation branding and positioning. Bino bye tutegeeza kakati abantu bali mu kaaba simanya bino biki. Abagagga bali mu kutambula banoonya wakuliira bulamu bo tobanyumiza ebyennyonyi bakyazikyatalinga ne beebuuza ani ali ku maapu addako abadde yakola ki yarango. Kitegeera olwaleero eri abantu abatandise okujja ssente mu Middle East nga beebuuza tuziteekewa. Abasinga bali mu kugenda mu Singapore kubanga naye badde yepositioninze ng'eraba nti economic engeri gyeri mu kkulamu economically nnungi. Okitegeera kakitegeeza tulina okuyigira mu njega zino okubanga tukola ebintu ebiri better. Yes. Now, awo nga tuvuddewo. Musajja wange Amos Wekesa, how are you sir? Yakomyewo namulayira nga atusuddeyo. Nga fantastic. Yagamba all expenses. Yes. Renzori Marathon 22nd August. Tugenda beera awo. Ekitegeeza kati ffe tujja keerayo. Tuba tulina Marathon beba ya Saturday. Oba Sunday. Kandawe 22nd ejja kuba ki? 22nd August. Ejja kuba Saturday. Ekyo kiba kitegeeza ffe tukeerayo nga ku Lwokubiri be tuvaana Lwakubiri. Ku Lwokusatu ne tugenda mu game parks ne tulambula Queen Elizabeth. Lwakusatu Lwakuna ne batwala ewalala Lwakutaano. Tukolemu tujambukemu ku Mountain Renzori. Tusobola okugenda ne tubaako we tukoma. Tusobola okubaako we tukoma. Ebisigadde ne tunyumiza abantu. Naddala simanyi waliwo ndaba sino ku Mountain Renzori naye situkaako ku side kwayo. Anti olina otuuka waggulu ku Margarita Peak. Eri waggulu. Margarita tujja gikola guli omwaka guno. Naye nze mwami Wekesa wabaawo abanajambuka. Ebampite. Emabegakaawo mwami Amos Wekesa yali Kigali ku kisaawe n'asanga Dr. Jose Chameleone. Dr. Jose Chameleone n'amugamba yayagala okuhikinga Rwenzori
ne mulabawo ng'ayogera awandika ategeeza UTB ne Minister ya Tourism enteekateeka eyo bagikole mu bwangu kakitegeeza nawe boosobola eyo weekend lwetuna kamiliyoni lwanayambuka nange nsobola obbaawo naye kati ffe twetaaga wiiki nga 3 okwambuka buli lunaku tukolayo kilomita emu ne tukomaawo omanyi bagamba waliwo wootuuka omukka ne gukugwamu. Nze nalabako yali mwami wa Keso oyo ne mwami Kabushenga nga bagenda ogihayikinga seba abasajja baddukangako emisinde nga badduka n'ensawo z'amayinja ku mugongo nga beetegeka kwambuka ohayikinga okwo kirabika nayo bizinesi endala tojja kinyumya kuhayikinga ate lwakuba ne mwami Kabushenga ewamukyaliza ati olayi kati wakigenderera baali mu ttiimu mwami Kabushenga aliko mwami wa Kesa n'abalala bo badyambukako kati basobola okuwamu ku experience bwekiba. Nalabye Kabushenga alanga midnight marathon. Matumbi budde muti. I think there's something they are celebrating or they are running for. Naye nze njagala gitambula midnight marathon. Ali in charge jangu ndabe. Yes. Ompe details njikupushingireko. Nze nina okujja. Midnight marathon. Nze ngenda kutambula sigenda kudduka. Nze simanyi kudduka. Ati Kasuku marathon nga wogiraba ekiteekesaawo 5 kilometers 5 kilometers ezo bagiyita na fun run oli asobola ogitambula oli asobola ogyavula naye 5 kilometers eyo nze nja gikola 5 kilometers nzisobola ozidduka okuzitambula kuba kati ntambula 12 7 awe watyo sisukangako 12 naye nakolako 15 ne stand endawulo oyo 15 naye amagulu nga sigawulira naye kilomita 5 7 10 ezo nzisobola kuba ebaayo 5 nebaayo 10 nebaayo 21 nebaayo then na 25 ana mu 2 kati ana mu 2 eriko akasente ku luno lwenzoli marathon kye baagala collaborating ne gavumenti ya Uganda baagala ebe nga omuwanguzi agenda kubanga atwala sente nnyingi okusinga marathon ezitwetoolodde zonna kakitegeeza ba big boys bonna balina okukakibwa okujja kati mwami Amos yanga wa gavumenti yakikkiriza kati prize balina okugirangirira ebe nga etiisa nga naali mu America yadduka marathon za mu Europe agamba kangende that money is worth it. Okay. Yeah, but it's good and marathon yezo ngojeko attachment ya tourism n'ebisigadde okutambula okuba okudduka it's good for your health. Yes. Abantu babyemanyiiza nali nnoonya group ekyanjaawo ng'etambula gye tusobola otambulanga nayo naye yambula gitandike sina group obudde sibulina yala group nga benna abasize basigala bagenda mu maaso baleme kulowooza mbu ate ezo olw'okubasize buli kimu kiyimirire andi bobeekwatako ebyo ebiddako so but yeah abantu bemanyiza otambula n'okudduka short distances by the way abasawo bakwadvisinga omuntu ono enomodde you're supposed to walk 2 kilometers kilomita 2 si nnyingi nnyo si nnyingi zitambula kati wano wetuli ku Okla hotel bw'ova wano kilomita 2 zikusuula wali ku main gate y'e Makerere not so mtyaba tolooza okuva wano paka wali ziba ziwezi zisukamu anaye okuva wano paka waliko kubanze kati ntambula okuva ku school of psychology nempita eno ku Eastern Gate wansi nentambula ekiro nengwa Kaleerwe endaga kilomita nga 3.5 I don't know if that's it. Nezijukira twatambulako ko bino bya Joe Walker okuva ku monument eno Independence Monument eri wano ku wansi wa Sheraton okuva awo ne tujja ne tugwa wali ne tutambula tugwe wandegeya ne twambuka ne tuyita wano wonna twayita Makerere gate ne tukka na Mirembe wano tuyite Wakayiwa ne tugwa wali ne tukkirira ne tugenda Nateete ne twawumulira ku Best Hotel okuwumula okusooka wabweru bamwayingira wabweru tetwalina wabweru wa Best Hotel abantu bakyassa abantu bali bakyassa abantu batambula natola wanze nali nkyassa kati nenvaawo awo okuvaawo nengenda nengwa twayitamu awo raundi y'e Busega wali kirida bypass
kati awo bo ne basigala nga bagenda ne beeyongerayo baali bagenda 40 naku 7 batambulawo ennaku 7 bagenda bawummula nze nabaleka awo ne mbagamba bannaaye ndowooza kye mbatambuzaako kimala ebisigadde tunaddiŋŋana naye ne Stanley oyo yagenda paka 40 ate yagenda naye ate yali Stanley asobola otambula kilomita 2 ate ku speed ngambako mugambe ne mugamba nti sijja sobola okitegeera but of course when you're walking regularly waliwo ebintu bingi lwakuba most people say it's better when you're running and you know those things but walking is okay. Okudduka ate abantu bakola ensobi okulowooza nti okudduka kusala amasavu okudduka kukuwa pace n'eriyo physicals ate ndazo olina okukola ki ate okutambula ate kulina better oluusi ku muntu ayagala okola ki osala weight. Now leero mujja tusonyiwa discussion esoose n'etambula n'egenda eyo but nayo tuba tubyetaaga. Today njagala twogere ku kiki ekirala abayimbi kye bayinza okukola because mukwogera ku copyright nalabe ne copyright dina yaabwe boogera sente which of course will be there but you know but I now want us to focus on what other opportunities do our artists by artists with the CTS with the ES eyo ya ES including naffe n'abazinyi ne ba painters abazanyi ba filimu bonna olaba Kasuku mu nsi yonna etteeka ligasa nnyo omuntu eyazimba system already nti olwaleero abamu ku bantu abagenda okusinga okuganyibwa mu copyright ojja kwekanga nga ba Julius Kyaze Swangiza Avenue balina system already weeri nti ng'ovudde ku kyokuba nti batunda abayimbi balina gye bayita kerere ng'erimu publishing and distribution kitegeeza n'omuyimbi atali waabo oba mu creative atali waabo asobola okugenda n'aba nga distributinga nabo kati by default baba balina okubaako ka percentage ke bakola ki ke bamufunako kitegeeza bagenda kubeera benefited by the system kubanga bo system baagikola dda expenditure yaabwe neebeerawo kati gwe ajja oyagala okukozesa system yaabwe mu buli mbeera bakulyako jjukira bannabitone balina ebintu bye batasobola kwekolera talina budde bugenda gamba nfuna budde obupiikinga obukola ki kati alina system yajja okukola ki abajja kufunamu kakati kitegeeza artist yenna olina otandika okwezimba ina systematic way okuzimba system esiri serious around you omuntu omulala agenda okufuna gwe batannalaba ye Ugatunes kubanga naye system agirina okitegeera olwaleero nalabye mwami Kini engeri gy'ayogera ku Ugatunes oyinza n'okwekanga ne next media nayo yasembera kwa Ugatunes yatandikira kuba ewa Genosare nina gwe nali nga noga tuyinza okwekanga ngendo ngena agenda ottereera nga Genosare y'omu ku basinga katalogue ennene kuba alina be yagulaagula awo mu Ugatunes na biki kakati Ugatunes nayo mu kubeera nga egenda kuba distributing na biki kitegeeza nayo yesetinze as a system egenda kuba ekola ki egenda kuba ekola kitegeera so kati gwe nga artist ne bwankubadde ogenda kuba celebratinga kino naye gwe system ki gy'ozimbye esobola okubenefitinga better than banna abalala banaabakoze eki batudde obutuuzi okitegeera kakati ne kindowoozesa ku ba artist opportunities ze babadde nga basinga okuleka ku mmeeza ze batatunuulira tutandike n'ekintu kye bayita sync deals oba kye bayita synchronization deals synchronization deals zino kuba creating music oba sound nga zigenda kozesebwa either mu movies zigenda kozesebwa mu dramas obwa TV zigenda kozesebwa mu shows ng'ez'amawulire ne programs for example another edition of Kasuku Live ng'eyina sound eyaayo then n'ebintu nga video games ziri on the rise world over okitegeera kati eriyo ba artist abacreatinga music ng'agenda kozesebwa mu synchronization deals ezo mu Uganda batini abakikola ate n'abangi abandiyagadde okikola abasinga tebali aweya ate n'ekirala engeri gy'oproducingamu music owa synchronization naye bayeetaagamu kasikirwa akalala kakati nga copyright mumaze okugifuna ng'obwannannyini mubufunye tuteekeddwa otandika okulowooza ku bintu ebyo
okitegeera tutandika tutya okukola music ng'ali ready okubanga asobola okukozesebwa mu firimu ate ng'ali ready okubanga asobola okukozesebwa mu ki kati artist omugezigezi ayinamu ku ssente for example kangeze kati nga babebe abaani ba artist abakozeemu ku ssente ezaddala nga bazirina kaseera kano yandibadde alowooza kutya okuzimba platform nga yegenda kubeerako music ewako asobola osynchronizingibwa n'atuuza ba producers ab'enjawulo n'atuuza ne ba artists ab'enjawulo n'akola kye bayita master class n'aleeta ba professionals abasobola okusomesa in that line n'ababangula kati ye n'abanga yayina platform kati n'abanga yagenda okubiddinga eri for example industries za movies ezitambudde ng'eya America movies nga eza UK Europe n'ebirala ebiringa ebyo kitegeera then n'okutunulira platforms nga Netflix buli kaseera beefulumya firimu efandinga firimu naye kyebuuzibwa music gwe bateekamu naddala mu movies eziriga African stories bazijjawa okitegeera kakati omuntu asobola okujja neye positioninga n'abanga ye agenda ku providing ekyo kakati bano ba artist ne ba producers be mba mutute master classes ne mbatendeka bo baba bagenda kwongera okufuna ate nga n'omuyimbi bwakola kibwafuna sikidde zino Kasuku omuntu asobola okugwira n'akusasula one off bw'obanga tobimanyi naye omuntu ng'alina negotiate omulungi nga ne sound yagikoze nga nnungi abantu ba negotiating okuba nti buli firimu bwetundibwa alina ka percentage kafuna ne kitegeeza nti at least ya in ya out at least buli mwezi aba ne sente za receiving okuva kuki ku firimu eyo ng'ekoze eki ng'etambudde okitegeera so kakati obwongo bwaffe tulina otutandika obugazi y'okutuuka awo yes kola back tunes tuzaagala nnyo tuziweeweeta naye era tezisobola kutuwa kyenkanankana na kino singa kiba kikoze kizimbiddwa okitegeera yensonga lwaki ffe twalinanga eŋŋombe egamba nti music business is for the business people and then music is for the artists okitegeera nti ba artist basobola okukola art then kakati ba business people ne batandika okuzimba business around that yensonga lwaki twagambanga nyo ba artist nti omuntu wajjanga alina sente mu industry temumubba bubbi muyiye engeri gye musobola okugaziya abe ng'asobola okuinvestinga kubanga alina sente ze mutayina alina connection ze mutayina alina network gye mutayina naye wano abantu baagala kunyakula lumu tumubba bubbi mukaliza ate black market yezze buli omu baafunako kyafunye asasuddawo ennyumba omwaka gumu yes alina artist gwawaddeyo waliwo ba artist be baŋŋamba baalinga ku black market naye nga bo bajja ne banona budget ya production ne bagenda ne batagikola ki ne batagikola nagikola okitegeera Mr. Easy wana alina artist gwe yagezaako okussaamu ssente it ended in tears kuba yali ayagala mutwala under empower so kati ebintu ng'ebyo tulina okubitunulira nti tuteekeddwa biwa ekitiibwa n'okubiteekako ki omuwendo okitegeera ne tuba nga tusobola okuzimba base ne tuba tulina ku synchronization music omanyi ensi etuuka Kasuku nga yeetaaga ebintu ebipya yetuuka nga yeetaaga sound empya olaba eza African chants kakati waliwo sound abantu basobola ogenda ku YouTube ne bagiraba bagiyita Song of Mamuna Tribe gayi yagenda mu ggwanga lye bayita Mamuna Tribe nga bw'onoogamba ngenze mu Uganda eriyo eggwanga lye bayita ery'Abanyankole kakati bw'atuukayo ye yali agenze bakolako documentary ku ngeri gye balivinga obulamu abantu bano bayina ennyimba zaabo ze bayimba nga bwe twabeeranga wano ne tuyimba ennyimba zaffe eza Buganda yalikodinga sound ya ddakiika ezi nga bali mu kuyimba n'agikwata bakikola bakiyita batya n'agiteeka kuli player saawa nga nnamba n'agissa ku YouTube bw'okebera Song of Mamuna n'olaba views zeyina movies mwe yakakozesebwa ne sente ze yakola olaba nga ffe ebintu bingi bye tuyina bye tutakozesa bulungi kyekiro nno kyendaba tebikkuba strike yagikolamu eddakiika nga 10 oyo mulala bazze bagitematema ye original ennyiniyo yagikolamu kumpi saawa nnamba Song of Mamuna Tribe yes ezo sound oziraba neyina 1.9 million views kati original yayo bajjagira bannannyiniyo mutufu yagiteekayo Kasuku olaba abantu kye batamanyi ku sounding ezo eri abantu nga kwe beebakira ateekako sound bwetyo ng'egenda kuli playing okumala essaawa nga nnyingi neyeebaka zikola mu meditation zikola mu bintu bingi ebyenjawulo kitegeera kakati ebintu ebyo byonna mu Uganda tubiyina naye tetunnafaayo bidocumentinga nakubifoworontinga bikolamu ssente era n'abo muzungu ye yakitwala era mulaba Harrison yani Daniel Hanson yes if we are not careful enough
ebyaffe bye tutwalanga ebyokusaga era omuzungu ajja kujja abikole ki era so this is the music they usually use buli we babeera bagenda walaga kibira biki ebyo oyinza nosanga nga mu Black Panther bakikozesa era baba basobola ogikozesa okitegeera to show African ebyo bye traditional stuff kale kakwe ekyokulabirako ekirala tubaddenga ne baproducer b'e Uganda bangi nga tubagamba nti ebivuga bino ebiri kalikyo bino biraba bw'obigattagatta bisobola okuvaamu nabe n'okuliyetinga sound eyiyo kakati omanyi oluyimba lwa Epaso lwamuwooma walabako ku behind the scene engeri gye baalukola oyo producer omuzungu Kabu bwe yajja wano yagenda ng'atambuddeko mu Northern Uganda n'alaba amadinda n'akuba yalaba adungu n'akuba n'alaba amadinda n'akuba instruments ez'enjawulo eziri kalikyo ezaffe ezawano n'agenda n'azipangapanga n'akola sound yaki yabuwooma kati tegeeza olwaleero omuzungu yekka bw'ali mu kufunamu ku byaffe byetuyiza okutwalanga ebyokusaaga then nga ne Epasifine naye aba afunamu nekitegeeza nti kitulaga how rich that is but I think ekyo kyekimu ndowooza Kenzo mu kufusinga instruments ezo we wabadde amaanyi ge over the years kiwuwa alina engeri gy'abadde akimukoleramu nga you feel the instrumentation mu nnyimba ze spices up whatever is being done wano maaso bulungi nnyo kale kasikola byebikola nno omuntu okugenda ojjukira nga twali twogere tugamba nti Ghetto Kids yatuka ekiseera negenda global na biki nebya Steros na biki nti omuzungu takusuubira kuba nti osobola okusinga Michael Jackson okusika buno naye kufuutuwaka w'engoma eŋŋanda osobola omutwala n'aweekeera omuzungu takusuubira kuba nti ogenda kuba big-boy okusinga bajja Bawokis naye kugana amazina g'abakaramojji oba olunyege asobola oweekeera kati imagine ng'osobola okukwata ka element k'erinaako eno n'okuliyetinga nga tebayita creative art n'okuliyetinga ekityo nga tekitegereke oleba alaba big-boy bw'alaba olunyege bw'alaba fitufutuwaka gwatategeera ow'amaganda kakati aba akigula mangu okukiraba kubanga kirina ekipya tekikola ki ne kati ate gwe bonna oyagala okumuwa olwedde kyalina kiba tekikola kati bwe tuba twagala okgenda mu creative industry gye tufunamu tuba tulina okukola ebintu ng'ebyo kitegeera Kasuku ekintu ekyakyendaba ba creatives kye balina okwembuleesinga mu content creation waliwo kye bayita syndication kankuwa ekyokulabirako olina show gye bayita the big size show y'amaanyi radio esobola okubeera ebusoga nga mwezi essaawa terinaawo kintu ky'amaanyi naye ng'eddoboozi lya Kasuku ly'amaanyi mu busoga radio n'esasula Kasuku to syndicate the same show ebusoga radio endala ng'eri mu West Nile ng'ezo essaawa terinaawo ky'amaanyi kiriwo naye ng'eddoboozi lya Kasuku ly'amaanyi mu West Nile radio nayo n'esasula Kasuku to syndicate the same show big size show mu West Nile Gudi yali akikola wano Rick Dees Rick Dees and the Weekly Top 40 nga akola eri naye nga wano ogiwulira maybe Capital ogiwulira ku XFM nga bonna bazannya okitegeera TV for example katugeze bagiyita batyene ya Vision ya Western TV West nekera ku matya nayo negamba naffe twagala big size show kuba tukkiriza Kasuku alina audience mu region yaffe eno abantu tubenga tugikola ki nga tugibalaga okitegeera kakati Kasuku atandika okukola sente nga ziri more than ze yandibadde akola mu big size show kubanga eri Kasuku Live kwokka kyokka ate neesigala nga exclusively eri owned by Kasuku Live okitegeera kakati okusindikatinga content bwatyo nakyo kikola nti omuntu asobola okukeera ku makya kati ng'abo abakola content w'oluzungu naba nga alina podcast ye ng'agitegese bulungi Kasuku nga yakabi ng'eyogera ku nsonga ezikwata mu East Africa wonna okitegeera ng'asobola okukeera ku makya n'agamba okay eno show nsobola ogisindikatinga ku Citizen TV nsobola ogisindikatinga ku Arua FM nsobola ogisindikatinga ku Tanzania wanu katugeze nga TV eri eyo kitegeera ng'okuliyetinze content nga agenda kuwa mileage mu East Africa yonna tusobola okikola ewaka n'ewalala Kasuku olwaleero kukakasa eriyo radio ebusoga ng'ekwagala naye nga tesobola ku affordinga kutwala wenna naye ng'esobola otwala that piece olwaleero eriyo radio mu Western region oba TV ng'ekwagala naye nga tesobola kutwala wenna naye ng'esobola otwala that piece kati neeba ng'ebaako sente zeekola ki zempa kati ate sisi the content is yours oba tofuna musaala gwa TV oba ogabana ku buli arangira mu sheeyo kati awo business ate eba ekuzeze ku level ndala buli kalanga akakubwa
mumanya ati karango kasete bweziti era oba ogabanako era naawe woba olesa advertise wo katugeze nti for example nga bw'olina I&M Bank nga yandiyagadde etandise okwagala otalaga mu regions ezo era bw'ogitwala n'ogaba naye ndeesa akarango kange ate olina percentage ey'enjawulo gy'ofunako nga gwe nyini content okitegeera so kati ne kiba nga kitambula ate nga naawe okola ki naawe ofuna so bwe kikwatagana ku syndication kiba kikola ki kiba kikolera ddala ne tutandika creatinga sounds mazina na biki Kasuku eriyo TV mu nsi yonna nga zaagala okulaga ebigenda mu maaso mu Africa wildlife success stories zaffe na biki naye nga tesobola ku affordinga kubeera na permanent mukozi mu East Africa nga gwosobola okera ku makya n'ogamba ati nga ffe Kasuku Live tuyina gye bayita TW World eri mu Turkey ffe tushootinga content yenna gwe yeetaaga mu East Africa tumubaweereza ne bamuzannya buli we bamuzannya ate jjukira obulango bwe advertisement eri ya bbeeyi oba purchasing power eri waggulu kati nga buli we bamuzannya oba okola ki oba ofuna okitegeera kakitegeeza era kati awo tuba tulina okukwataganako n'abantu abalina ku ki abalina ku ssente nti ye asobola okugamba nti okke Kasuku Live mwagala genda kola save mu Turkey sente ziizo mwagala genda kola save mu Bungereza sente ziizino gadgets ze mwagala okugula sente ziizino kakati naye n'abeera eri nga sente bwe zitandika okudda naye alina waakola ki waafunirako kitegeera nabanga se mu kyaki mu kyamaanyi so syndication is very important naddala mu kaseera nga tusobola ofuna obwannannyini obwekolomeredde no license ekiyiiye kyo okitegeera Kasuku tulina ebintu bingi abazungu bajja muno ne batega kamera mu game parks lwaki ffe abaffe tebazitega content yo yali worth sente meka omanyi ko TV mmeka ezisyndicatinga the same content but nga abazungu be bamututte nenga ffe tutudde abazungu bamala omukwata ate ffe ne tumuzannya ekiro oba oluusi ate nga tumugje ku bo yes okitegeera so kati ebintu ebyo biba tebikola kiba tebitugattako biba bitutolako butoozi ekitwa kya Kasuku ekyamaanyi ng'omuyimbi asobola okkitunulira nga kiri even beyond ne sente z'asobola okufuna mu bino bye tugamba ebyaki ebya radio zezanye n'ebbaara Kasuku buli mwaka ensi yonna eba n'agyenda gyegenda okuvuga either ng'eri mu byabulambuzi either ng'eri mu climate change either ng'eri mu ki kakati organization ezo ez'amaanyi ziba ne ba partners ku ground organization ez'amaanyi zikola ne corresponding ministries ku ground artist asobola okwepositioninga in a sense nti singa ekintu kijja nga kikwatagana na byabulambuzi bwe banoonya abantu abasobola okuteekebwa on the forefront okuinfluencing ekyo nga basobola okunegotiatinga sente ze baagala because they have the audience agenda kubeera at the forefront nalaba gondi Eric Wainaina nali n'omulamuzi gwe nali njogera naye yali akomawo ku nnyonyi twatuula ffenna mu business class tunyumyamu awo is akole mu thick series but then ali ku pano za UN bebityo and was telling us by an opportunity bagenda tunula mu Uganda wano nga teri muntu ye position inze to that bagwe Kenya basanga Eric Wainaina I'm sorry if I'm saying the name wrong and he's minting a lot of money from them. Yes, he's ever going to Dubai, UK, those conferences they are having, you know, anangamba ne yato musajja sewo ngobudde ku byokuyimba ayogera. Yes, he has knowledge of, you know. Yeah, kati ekyo kyennyini kye tukola ki kye twatugezaako baga Kasuku akuwa ekyokulabirako kakwerekeza mpe Uganda omwaka guno n'oguwedde ndowooza ministry yaffe ya foreign affairs yatandika campaign ey'amaanyi mu kulanga Uganda kubanga baagala okwongeza ku balambuzi abajja neekwata sente negenda ng'eziwa high commissions mawanga ag'enjawulo okubanga bakola ki nga balanga okitegeera recently campaign gye babaddeko yabadde Tanzania Rwenzori Marathon bwe yabadde egenda okulanga Tanzania ministry nejja neebuukira ne bakola collaboration booth ebeerenga representinga Uganda yonna then ne Rwenzori Marathon high commission ya Tanzania nayo nejja nayo neeteeka kyetadde ku mmeeza kati ono wa Rwenzori Marathon yazimba vibration ye nti na bano bajja ne bakola ki ne bakwatirako kakati twebuuza ba creatives ki abasobola otunulira opportunity eyo ng'asobola okutapinga into Rwenzori Marathon n'emuwaza emuwadde Foreign Affairs Ministry n'emuwaza emuwadde ne commission ye Tanzania n'emuwaza emuwadde kubanga
matches bino byonna babikola bannayuganda balina okumanya nti bateekamu effort nabo beetegeke. Kaakati gwe Kasuku amaanyi ogayina e Uganda kitegeeza bw'ogenda nabo nga bafacilitate nze buli kimu ate ne bakusasula bajja kujja bakole ki naye ekyebuuzibwa how much do you understand tourism as a trade nti osobola okugyogerera nebanga ekola ki ng'abantu basobola ogitegeera ewaka okitegeera awo wennyini olwamaze eby'e Tanzania embasa ya Cape Town n'eranga Rwenzori Marathon erina okugenda erange mu Cape Town still booth egenda kubeerako Rwenzori Marathon Foreign Affairs Ministry ne Commission ya South Africa Commission mu kulanga kitegeeza naye erina interest ewaka okumanya nti ekola kaakati Kasuku oba Kenzo oba Kasirye wawo otuula wano okuba nti Commission egamba naye omanyi okusobola okutegeeza abantu eka bulungi Kasirye agireko gundi agireko Commission eveeko kyeteekawo Ministry eteekewo ne Rwenzori Marathon eteekewo ate nga ogenda ba value for money ate nga still ne trade eyo gikola ki ogitegeera osobola okumala omwaka nga talinnye stage ng'obadde just ku booth wezityo nenga sente z'okoze nnyingi napitirivu awo toba otapinga ne Ministry ya Tourism okitegeera nga sente z'okoze eki mpitirivu Ministry ya Tourism ate yeegoyinga even an extra mile nti egenda ne mu nsi yonna ku conventions ezo z'ensi yonna naye ani agi representing eddoboozi lyayo okuddiza abeewaka okitegeera ani ali awo ng'ali ready okuba ng'asobola creatinga content ng'ayina ne platforms mwasobola omugabira ensi yonna kyekiri ekyokubanga olwedde olina gy'osyndicating ewalala kati n'ojja nga package yonna ogisaawo olumu eno ofuna n'eri ofuna n'osigala ng'ate gwe right owuna waki w'emirimu okitegeera I think ati awo mulanga tulina gukubira bannaffe aba Uganda National Musicians Federation yes. Oba yo gundi yayinanga gondi office eyo Uganda National Culture Center yayinanga office ezo we used to see a lot of partnerships between Ugandans the Alliance Française we batuukira German Culture Foundation nayo yajjakaawo nga bagezako okulaba partnerships between Ugandans and the rest of the world. Yes. So I think Uganda National Culture Center inokupandaringa ne I think Uganda National Culture Center yes. Inokuvaayo ezeewo that wajita investment arm I don't know again okusobola okubeera nti ewandiikira these other bodies kati nga bojja opportunities balinga babikola ku theater as latest as 2010 ebya byavaawo 2015 bakoleranga ekintu kya cultural exchange zaningawo ezo programs naye nga bateeka ku notice board yaayo tulinawo program beeti balina exchanges ne programs naye zalinga nnyo mu theater ne mu dance mu music saalaba nnyo. They had the partnership n'aba Japani, aba Swedeni, France, German, yes. South Korea, US Sinyo, US Sinyo, and I think that is what gave birth to so many festivals. Yes, ezaling our theater up until Walugemba we are exiting Nafa. Kati noze bintu ne bifaawo ojede we yagira simanyi byaddako nnyawo but they used to have those so aba UN Uganda National Musicians Federation singa bakolagana n'aba Uganda National Culture Center they need to have this discussion that now that the copyright is here someone is going to own their work so what other way because I was discussing with Jenkins nga tutunuulira ebivulu nayo tebikyaliwo Easter is just next week bw'otunuulira TV olabayo ebivulu ebiri mmejjange tolina bana zola mu kibuga tolina mulango totale bw'olaba kati abayimbi mulina otandika otunuulira what other way do I make money minus the concerts minus the digital streams and that is where most money is ngabe nkugambye nti kati abasajja ngaba Alex Mukulu be bava mu art they moved into consultancies at one point Alex Mukulu baali bamuwadde ne sente z'okuddamu national anthem abantu bakuba bukubi mmeeza mu biseera bya Maria Mutagamba we yabeera tourism minister but there was a lot of money in excess of billions nga ziri awo
and not so many people are tapping into them. Inze nanoonyako Rema Namakula. Lwakuba ebiseera ebyo nga nali nkyali kiyenje nnyo nga tolina wootandikira. Rema Namakula yakola oluyimba lwe bayita Bannyabo. Oluyimba lwali lwa ttabbu nga lwogera ku mbeera z'abakyala Abafirika naddala wano ewaffe e Uganda. Ne ntula ne ŋŋamba naye Bannyabo is not a song, Bannyabo is a project. Nga singa Rema Namakula akeera ku makya ttiimu ye n'emudesigningira n'akola gye bayita Bannyabo Foundation. Asobola okuba nga yeesetingidde retirement plan esinga okuba ey'amaanyi. Ekisooka kigenda kumufuula mu human mu bantu. Nti asobola okukeera ku makya n'agamba nti twagala kunoonyayo abakyala mu bundi bujju abalina abaana nga tebalina buyambi bumala nga tusobola obbazimbira amayumba, tusobola okubayambako ku school fees n'ebirala ebiringa ebyo. Naye ng'ajjira mu Bannyabo Foundation nti ye akwata ku bannyabo abo abali mu buyinike nga tebalina kikola ki, nga tebalina kibayamba. Okitegeera nga nze nzikiriza nti Rema Namakula wabeera face ya organization eyo nga CEO. Rema Namakula ng'alina capacity esobola okugamba nti Maggie Kigoza nsingako kino kabeere patroni waayo. So that omanyi organization buli gyekoma okubanga erina face eziri recognized mu layini eyo eba ejja kwanguwa okukola ki okuyitawo. Kati gwe imagine Rema Namakula ng'alina project esobola okuzimbira abakyala abali less privileged naye nga bagenda ne babenchmarking nga ne bakola ki ebintu eby'enjawulo. Kitegeera so nga nze nzikiriza nti Bannyabo ennyimba ezimu si nnyimba. Ennyimba ezimu eba project gy'otunuulira n'ogamba this is a project that can change people's life. Era nga mbeerawo nekinnumya obutone nga naye tiimu z'aba artists zeetaaga okukola better. Problem weeva ku bayimbi baffe kati and I think well it's one of the reasons we chose to have these discussions. Nze nababeeramu ebbanga abayimbi baffe balina kino baba takubye luyimba lwa concert luyimba olwamanyi abakazi abo babeera bajja kwagala nyimba z'abakazi zikwata ku bakazi okitegedde. But now one thing that has failed them to realize such potentials, one, they are ignorant, they don't know. Then two, tebagala forum ya SENTE. Olijja n'omugamba nti omanyi on board twetaaga a corporate manager or a project manager. Yes. Nga si yono abukinga oba akola ki nga betukuba essimu nti tuyina project song agenda kusooka kitukutuulire nga tetunnakifulumya tutunuulire who are the potential clients nabo tusooke twogere nabo nti okusinzira because there is something kati nze ennaku zino kyenkola when I go to a ministry, for example Ministry of Agriculture, njagala nnyo okumanya nti agenda yaabwe omwaka guno eriki so that whatever idea I want to do eyalayininga egwa muki osobola ofulumya oluyimba n'olutwalira UN Women ne bagamba naye this is a very good song and all these things nga nabo balulaba lulungi naye nga mu agenda yaabwe ey'omwaka ogwo si mwekola ki oba otegeera kati omuntu eyategeera ebintu ebyo bulungi ebyo yali alimba Namakula era alina bwe yafuna kiddiro kya fistula awo liba nga tomala gamunyumiza mboozi akasente yakakolera ddala naye kati abayimbi baffe nga benkugambye ye ayagala employing manager ebiseera ebisinga manager abeera mukwano gwe oba relative we nga manager ono gwayita manager yaliwo okukwata simwalo tujja kujja naye tasobola namuga nti ekyo kiteeteeyi tekikunyumidde esaati gijjeemu so kati agenda ofulumya oluyimba batandika oddutambuza nga teyeebuuziza ku gye balutwala okitegedde. Kasuku abayimbi nze neewunya ne ba creative e Uganda era Kasuku tulina okyusa ekintu ekyo naddala ffe abakitegedde tulina abantu betubeera nabo ne munwa naye bbiya ne mukola kini ng'alina ebintu byakola gwe byotategera alina projekiti z'abamu gwe z'otabaamu kaka kwegizapo yaggayo abeerawo ku Twitter kyaliwamu kati ze tunuulira Albert Katulugumu oyo bw'ate leero ndi Netherland mu projekiti bweti ne bweti leero ndi Norway mu projekiti bweti ne bweti nenga ba artist ababonga naye tebamubuuza naye ntaapinga ntya ewantu awo mu byokola awo ntaapingawo ntya nange embenga ennyonyi z'enninnya mba ngenda mu project singezo kubanga I have a face nsobola ogigattako nina kino nsobola okikola nti ne bwe kubanga project eri mu farming nze nsobola okera ku makya ne nganti kati tufune ettaka tukole demo farm nga demo farm eyo yange ejja creating buzz nyingi kitegeeza agenda y'abali ejja kutambula how do I tap in kakati abantu ngabe ebiseera ebisinga tanyuma nnyo kimubuuliza mu bbaala anyuma kumubuuza consultation yo sente mmeka abayimbi awo tebaagala kwawukana na sente zaabwe kuba naye bw'okumanya nti oli serious mubuuze
consultation sente mmeka kubanga kyagenda okuwa bugagga obwensibo ogenda kukola ekiyimba kya project kimu osinga omuntu agenze ku stage simaziro bwe kana bule mu wana wakitegeera kakati bantu bangi betuwera nabo nga bali mbintu webityo ne bitandika okutambula nga tukola ki nga tulaba okitegeera olwalero tulina abantu bangi Coffee Valley Edition yakutte wansi ne waggulu naye tulina fiimu songo ya mwani nangeri gye tusobola kutambulamu na biki naye abalimu tubamanyi abasinga oluusi musobola okuba nga tunwa nabo tukuba nabo olwali tukola nabo ebintu ebirala byonna naye tetukola ki tetutapinga into bigger opportunities lwansonga nti kirabika nti Kasuku kirabika abaddugavu oba Abannayuganda tutuuka mangu nti olina otuuka n'ogamba wano tolina ky'oŋŋamba ebiroto byaffe biri kumpi Kasirye abantu ayagala bazimbayo ennyumba n'agula emmotoka abaana be ne basoma ye waakoma kalemana abasajja abalala we batusingiddeko nti yatunuulira ekyennyumba nti eno ngizimbye lwa busobozi bwange wano n'ate ennyumba gye njagala okwebakamu eri Kololo baganda ffe abava mu West bo bagamba nti nze ate ennyumba gye njagala ku lusozi waggulu Ibanda erukunjiri nga ndi waggulu eyo nina ente zange biki kati ente zino ffe betuzitunuulira tetumanya nti omusajja alina miliyoni 800 akeera zitunuulira oba otegedde kati ffe abantu baffe bw'ajja mu kibuga n'azimbira maama we ennyumba ne yeezimbira ennyumba baganda be ne batandika omuyita baaba n'abamusinga obukulu ne bamuwaana ne bamuzeero ne bamuzeeri nga tazze n'avuga ku benzi n'avuga ku ki kiba kiwedde ndowooza we need to move past that olaba omwaka guno gwali gutandika nina omwana gwe nali naye akola Dembawe erinnya erinvudde mu mutwe yambuuza naye message ki gy'oyinza okuwa creative omwaka guno nga gutandika ne mugamba creative yenna ng'alina level kwatuuse nja kumusaba addemu aroote buto Kasuku for example oyinza okuba waroota n'oga njagala ntukeko ekiseera nga media ye Uganda endi mu ngalo nga nfunye kino na kino kakati time bwetuuka nga obifunye oyina okuddamu oroote buto ogambe nti kakati East Africa naye erina okumpulira projects nga UN zirina okumpulira eno European Union bano beewa ssente badde ni mu kateero bakola ki kye zitasobola nange erina okumpulira n'otandika okwepositioninga mu ngeri bwetyo kitegeera nti yes waroota okugula ku mmotoka wali tonnagifuna naye wamala ogifuna n'omanya nti osobola okifunika waroota ozimba ku nnyumba wali nga enjala ekulowooza ennyumba yekimala naye kati ennyumba omaze ogifuna era olaba wakyaliwo ebikola ki kati olina okutuula n'oddamu n'oloota bw'omala okuddamu n'oloota n'oddamu mu bwapukamingi okusinziira ku leve eyo okwambuka okweyongerayo ki okweyongerayo waggulu ekitegeera naye kati ebiseera ebisinga tetuloota kutuuka ki nze emabegako awo nazzeemu n'endoota nenga naye kaakati wano nyinza okuba nga ntuuse ku levo bweti ne bweti ne kaakati kati kitegeeza bino byonna bisoboka nali nga mbirabira wala ne bisoboka then how do I maneuver okweyongerayo ate okukola ki okuvaana era puroguramu ya buli kimu wembadde nkikola nayo neekyuka okwangala okukola ki okweyongerayo kitegeera ne Kasuku ekintu kyenyinza okumaliza nakyo kweyo point wayogedde ku kya Eric Wainaina okuba nti baatuuka e Uganda ne bagamba teri ali fitting eno ensonga lwaki abantu abasinga tebaba fitting ate nga buli kimu bakiyina Bannayuganda baatuuka ne bakkiriza nti print media tekyalina makulu but when it comes to profiling and the trust in the profile print media ekyasinga endala zonna nti Kasirye nyinza okuba nga ku YouTube kwendi ku TikTok kwendi neetaaga otuuka ekiseera okutandika okumakinga sure nti I am quoted mu mawulire ago oba zinairo post oba zidaire monitor oba zaani oba zino zimbu simanya zaani profile yange okwongera okubeera solid nti omuntu bw'ateekamu Kasirye yaani feeds zino zijja eriyo omuntu ajja trustinga nga alabyeko ka article bamuquotinga mu monitor bamuquotinga ku Nairo post bamuquotinga wano awo n'atandikirawo n'alyoka akkirira wansi YouTube n'ebirala ebikola kyebiringa ebyo kitegeera kakati ebintu ng'ebyo tetubikola ki tetubifaako ffe tulowooza mbu olumala okutrendinga ku TikTok kiwedde platform zonna zirina amakulu YouTube eno omukisa gwekuwa nti osobola okusharinga ideas zo extensively nga siza dakiika 2 byte nti omuntu bw'atuula n'akulaba Kasirye for 1 hour ne waba akulabidde dakiika aga asobola okuteeka mu kategori endala wabadde akulabira eri ng'alaba okola bukozi bu byte okitegeera kati ekyo nakyo nekikwanga kikoze eki
Radio eno ine ekintu kyekola. Radio eno esobola okuzimba mu mutwe gw'omuntu nga takulabangako. Ate radio zino zina reach nazo eyazo. Nti omuntu asobola okubeera nga ali ku bizinga eyo, talina data, talina TV. Naye ng'alina akaradio ke kali wano. Abantu be asobola okubeera nga olunaku lukera n'atega simbo ba CBS. Until wiki wenakola ki wenagwerako kitegeera. Kati platforms zino okwepositioningamu nakyo kikulu. So that omuntu bw'ajja okunoonyako oba bw'ateekamu ate ekirala hashtags. Nti Kasuku bw'aba ateekayo hashtaginga ki? Okitegeera. For example, nsobola okera ku matya n'etandika okwashtaginga creative business ideas oba tourism na biki. Nti oli wajja nga anoonya abantu abali mu tourism mu East Africa oba mu Uganda. Feed endeeta mangu kubanga nina hashtag ekola ki? Etambula. Okitegeera. Nemba nga nsobola okuba nga akwasaganya ekintu ekyo ti I am documented properly. Kasuku tulina ba artist ab'amaanyi. Tulina bannabyabufuzi ab'amaanyi nga bw'otuuka ku Wikipedia profile yo ka ab'amaziga. Nga byemwogerako birala. Tafaayo. Jukira oli bw'anajja takumanyi. Kyagenda okukebera agambe biki nga tebikwatagana. Nesinga abantu babeera intentional ku Wikipedia profiles zaabo okubanga ebiriyo bye byogera Kasuku ne watuufu waali kati ne byali mukola kati. Kasuku gigi zonna z'ofuna ziteekeddwa okubeera documented mu print. Nti oteekamu n'ogamba Kasuku yalandiza deal bweti ne bweti gwe n'osirika. Wikipedia profile n'egamba nti wakati w'omwaka bwe guti ne gundi yali akola ne I&M Bank. Wakati w'omwaka bwe guti yali akola ne Berea. Kakati beverage company endala bwejjange enoonya abantu abalina experience eyo. It is documented. Babeera bagenda kukiraba. Bajja bikola ki? Bajja kubiraba okitegeera. So bwe tuva ku kya documentation, then nja kubawaayo tipu esembayo nange ngenda tandika ogikozesa. LinkedIn is a very important platform. LinkedIn kwendino. Abaagala okunsaakingako ku LinkedIn. Nange natandise okubeera serious ku account yange ya LinkedIn. LinkedIn eri ekintu kimu. Isaac Daniel Katende. Jali. Era Kasuku kiteekewo mu bracket. Kubanga at least Isaac Daniel Katende talina kati asobola kudduka n'aleka Kasuku. Mutereevu. Okiteekawo mu bracket at least omuntu n'akizuula mangu. Kati omuntu alaba Kasuku mu bracket era still abeera intrigued okwagala omumanyi ekyo. So ekyo kye kimuleeta ku profile ya Isaac Daniel Katende yonna. Era weekirisebo kiikyo. Yes, kyakabi. Okitegeera. LinkedIn eyo giraba Kasuku abantu bagitwala ng'ekyokusaaga. Abantu balowooza LinkedIn yakunoonya mirimu. Naye ne beerabira ekintu kimu. Bw'oba onoonya mulimu ogenda wa? Ogenda ewali babboosi abasobola okugaba emirimu. Kakati gwe togenda ng'ogenze kunoonya mulimu. Gendawo ng'ogenze kuzimba profile. Bw'oba oli ambassador wa company bweti ne bweti giteekewo. Oli influencer wa company ne bweti giteekewo. Ne byotero gikolera activation z'okola teekawo gwe documenting awandiika. Kakati tegeeza beverage company yonna eyagala okuyingira East Africa bw'enoonya proposals z'abantu besobola okwogera nabo oba okola ki? Oba mwogera. So let's document ate buli platform tugikozese mu ngeri entuufu. Abayimbi nabagamba betera okwogera nabo mugenda ne mugamba nti radio yagwa. Ne mwerabira ekintu kimu. Radio esobola okuteeka oluyimba lwo ku countdown okumala omwezi. TikTok esobola okuwamu weekses. Oba oliawo nga senga asidi asuddeyo. Oba oliawo nga gundi asuddeyo ne badde eri. Nga kitokose. Okitegeera. Naye bwano concentrative efforts nti omuntu n'akuwuliriza for some time. Kyekivaako oluyimba lwo nti omuntu asobola okuba nga asobola odiyimba kigambo ku kigambo. Ne TikTok ejja kutundirako sekendi za 3 kikole ki? Kikomaawo. TV ne YouTube interviews zino zizimba image yo mu bantu okwongera okutegeera at least bw'ofaanana n'ebikuvaamu n'engeri gyo understanding nga kyokola. Kati print media neesabiikirira okubanga ekuripresentinga mu platforms ziri ezaki ezendala kujja n'okugatira Wikipedia profile yo kubanga eri documented bulungi. Then finally bw'oba osobodde ne ka website akako kateekewo nti omuntu alina at least watuuka amaka ga buli kyokola wasobola okutandikira nti bweba Facebook page ajja kwesiga eri linked kuno okitegeera. So tubenga tusobola okugaziya creative business gye tunaako mugitegeka gye tujja okukoma okuinterestinga aba investors abalala. Yes. Kale tetujja ssukkawo olunaku lwaleero. Enjoy what is left of your weekend. Tugenda for Easter.
I hope you guys are ready for that. It's going to be a long weekend. Tugenda olwana okulaba nti tubaleetera content nga mungi ate unfortunately Easter ze omwezi gutandika. So we are going to bombard you with content from Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. Undawona nga tukola ki? Tupika bupisi content. Then awo tulyoke tulabe ebisigadde nga byonna bitanaatambula. For now, we shall be seeing you around. Mubeere bulungi. Mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala Wale somuyomba inyembuto katonda ya chembuto genda wedi waminge Oya baweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Sakibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange